emikolo gy'okugulawo emizannyo gya Parliament z'amawanga ga East Africa giguddwawo n'ababaka abayimbi okuva mu Parliament zino nga basanyusa bannaabwe mu kibuga Arusha, Tanzania. Mbaka wa Makuta North Hilary Kiyaga amanyiddwa nga Hildaman y'omu ku bayimbi abasanyusizza ababaka. Salo Pendi yakiikidde Speaker wa Parliament ya Uganda Jacob Oulanyah. Therefore need to engage in sports not just for competition but to keep us healthy, ladies and gentlemen. Abaka okuva mu Uganda baweze ng'emizannyo gy'ababaka ba Parliament wegiri emikulu ennyo mu kugatta abantu b'amawanga ga East Africa. We are supposed to widen, deepen and also tighten the integration. Tetujja buzi kuzanya abamu bayinza okulowooza nti kinyumo si kinyumo wabula kuzimba na kunyweza mukwano. So mu kuvuganya ate tujjamu omukwano n'Oluganda. Tubwotabeera Kenya ng'oli staaka n'otanoonya mubaka kyakuli kumpi wa Kenya. Mu nteekateeka z'okwegatta era nga mu ngeri yokka esinga okubeera ennyango y'okumobilizinga abantu okumanya obwetaavu bw'okugyawo kano kange n'asibwanga mu kange by'emizannyo. Era nga n'ekyo twagala tukizeeyo waffe ku butaka tulekerawo okuyita ennyo mu nfuufu. Tulabire ku birungi ebiri eno aye naffe tulabe bikolebwa bitya. Amawanga agali mu mukago gwa East Africa si mizannyo gyokka naye ne mu by'obusuubuzi n'okuyiga olw'okuba nti tumiitinga amawanga gonna. Kino kintu kirungi nnyo era kikulu nnyo nga tugenda si bya mizannyo byokka naye n'okwegatta n'okulaba ensi endala zikola zitya. Parliament ya Uganda be balina ekikopo ky'omupiira ogw'abasajja era bawera nti bwe katajirya. You can come here and say Kenya tunakuja hapa kupata fasi yetu. Okay, mkuje mfase pati yenu. Lakini maneno ya sports yanakwisha kwa field. Sasa nataka kuambia let us meet where in the field. Samisa wa Tanzania Kassim Majaliwa yaguddewo emizannyo gino. Uganda ni tishio Uganda mpo? Uganda oye! Bage nakumbuka na mimi wakati huo nilikuwa nafundisha timu ya mpira wa miguu naambiwa bwana Waganda lakini tuliwafunga kule Uganda. Jingo Francis, NTV, Arusha mu Tanzania.